mu kibuga muno bakugobamu lwa ssente za bupangisa oba nali mbeera ne mukwano gwange baweereza nno ba mu kanisa naye ne bajja bafuna abagenyi nga bazungu abagenyi ne bagamba nti tebaagala muddugavu mu nnyumba bagamba nti baagala privacy era oli yaŋŋamba nti abagenyi be baagala privacy nendowooza nti nasaaga naye leeta nkitegeera Katonda yakikozesa kubanga yali ayagala kuntemera kkubo atandika obulamu bwange waliwo ebintu ebijja mu bulamu bwaffe n'obirabanga ebiz'okukutta ku ssaawa eyo olabanga embeera ez'okukumalawo naye Mukama bamala okusomosa okitegeera singa tekyabaddewo kubanga singa tekyabaawo byonna byensobodde okukola n'okufuuka saali bifuuse actually omuntu yena akola ekintu nga talina mulwanyisa kebera ekintu kyokola kyandibanga si kituufu yes buli lwokola ekintu nga tolina kulwanyisa tolina atakwagaliza so tubalina bangi gyebiri nosanga omuntu nga mulokole muno naye nga takwagaliza yes tukwaniriza ku extra digest mugoba nsonga olunaku olwaleero waliwo omuntu omu yagamba nti tukwaniriza mu studio za TV yaffe abantu jangu babuulire okoze otya okutuuka wano nina essanyu bategeeza nti olunaku olwaleero kaakati yatugamba ebigambo ebyo ekitundu ekyo kyennyini we tuba tutandikira amiina nsanyusa okulaba owedda nkwesunza okayimbe tukwaniriza mu studio za TV yaffe ssebo mwagalwa w'abangi bulijjo bambuuza ebibuuzo ku ggwe konze ndikuyita obitwegambire balamusiza mikwano gyaffe abali ku mukutu guno ogwa extra digest yenze Twina Herbert ndi wa mukisa nnyo nnyini ddala okubeera wano maama neyanza sumba tukwaniriza covid yakendera nkukwatako mu ngalo amiina sanyusa kulaba maama amiina nange okulaba amiina musumba obadde oluyimba olwo wewawulo lutuyingiza mu kitundu kino ekyokutegeera Pastor Twina Herbert music obadde obuzeemuuko music actually ndowooza sikubula because I've been producing every year badde nfulumya oluyimba lwakuba nti music ayina strategy waayo bw'otakola kyolina kukola abantu bayinza okulowooza nti tokola kanate ffe ebibadde bituyuzayuza olumujja emirimu emingi naye buli bannayuganda ye bw'obanga toli ku front line ng'olina byotegese obina kyopushinga bayinza okuza tokola naye nga buli mwaka mbadde nkola emyaka gya covid guno omwaka nafulumya Yesu ku kyalo which is a good song Yesu ku kyalo guli omwaka nafulumya Mwoyo Tonta I think it was well received guli nafulumya lwakuba nti ekyakyuka emyaka gyaffe twatandikira nga tufulumya album nga okufulumya buli mwaka olina okukola ennyimba at least 7 naye kati ennaku zino ebintu byakyuka tufulumya single ofulumya single n'oyitawo mbaddeyo nga mpeereza mpola mbaddeyo nga mpeereza nga Mukama atuwa kiri kitya okuweereza eno okulyowa abantu emyoyo ate ng'olina okuyimba ekkanisa obuweereza bwonna kasita oba ne team mwe olulimi lwammwe kyemuyita management kaakati omuntu bw'aba omufumbo bayibuli eyita omukyala omuyambi we kati ndowooza omukyala abeera manager w'omwami bw'aba mu kanisa tutera kuba ne associate pastors omuyambako then bw'aba mu music abeera ne management bamanage olumu ne team emuyambako so kati weesanga nti Mukama bakuyambe ng'olina okuyitibwa kwa mirundi emingi if you multi talented or gifted or obanga olina obuweereza obw'enjawulo kati abayambi bwe balina okuyamba so weesanga nti if you're a pastor a musician or a gospel art or an artist and at the same time nobeera a father so kati abayambi baba bakuya so tuyambibwa nti music nina benkola nabo kati church nina benkola nabo
nti music bw'aba ntwala abanyamba ku church esigala etambula church bwebanga season entwala abanyamba music basigala banyamba. So I think management and working as a team kyetuyinza okuyita teamwork has helped us. Era nange kivuga nti Extra Digest twali tumanyi Ibra naye kati olw'okuba nti alina management Extra Digest keeps going with or without. I think ndoza kyetuyita teamwork. With teamwork everything is possible. Yes. Yenyabo Kiriwo ekisinga okaluba? byonna bikaluba, byonna bikaluba ate byonna bisoboka. Tewali kintu kyangu ate tewali kintu kitasoboka. Okuyitibwa kona kulina challenges. Nkozesa terms zaffe kazwe zinakwanguyira. Omulimu gw'okuyimba n'omulimu gw'okusumba byonna byetaaga commitment, dedication, sacrifice, ate okumalirira kubanga abakulwanyisa abakuwakanya byonna bibeerawo. So twesiza gamba nti kiri kyangu okusinga kino. However obulungi bwabyo is byonna byeyamba nti musical ojja kwesanga nti kanku example eri simple nti waliwo abagenda okwagala okusabira mu church ya pastor gundi kubanga oluyimba lwe lukola ki lunkola bulungi. So nosanga nti music will help the church. Then nosanga nti ne church eyambe kanisa nti for example ninayo event come November naye nsookera mu ba mu kanisa. So they interhelp each other. However zonna ziri independent and sinza gamba nti no kuno kwangu kuno byonna birina challenges zaabyo ate byonna birina benefits zaabyo. Oyina ekintu kyoyogeddeko ekyokuba nti wabaawo okuwakanyizibwa oba okulwanyisibwa. Ekintu tukirabye nnyo mu masinzizo. Wali okifunyeeko? Yes. Nze ndowooza buli kintu ekituufu kibaako ekikiyiganya. Every time buli lw'ogenda okufumbira omusajja omutuufu, buli lw'otandika business entuufu, buli lw'oyimba ebituufu, you'll find somebody who does not nga ye aliwo okulwanyisa, because every good thing olaba Katonda yafuna amulwanyisa sitaani. Yesu yagamba ekigambo yagamba baba banzikiriza namwe bali bakkiriza ne baba banwanyisa mwetegeke namwe balikola ki. So it is everywhere. Sitaani talina wata. Bible gamba nti abaana ba Mukama bakuŋŋaana ne sitaani n'alabika mu bo ku lugero lwa Yobu mu Bible. So kiri buli wamu naddala ng'oli mutuufu. Actually omuntu yena akola ekintu nga talina mulwanyisa kebera ekintu kyokola kyandibanga si kituufu. Yes, buli lw'okola ekintu nga tolina kulwanyisa, tolina atakwagaliza. So tubalina bangi betumanyi ne betutamanyi. Abamu oba omumanyi ne weewuunya nti alinga bulijjo manyi mukwano gwange oligenda okuwulira nga byakwogedeko ate mubakuwalana nga yeye. So it is everywhere. Yes, in church everywhere. Buli omu n'aba bali ku kamera waliwo amuwalana ku lwa kamera ng'alowooza nti yali badde akwata kamera. You know, everywhere it is there. Neno gyebiri maama. Lwaki okuwakanyizibwa kuno embeera y'okusika omugwa tetuganye oyogedde nti buli kintu kyokola nga kirungi nga kyokola kirambulukufu, forces ezikuwakanya zibeera nnyingi. Lwaki tukiraba nnyo ate mu mulimu gw'okusumba endiga? Pasita bw'ati takolagana ne pasita bw'ati. Nze ekyo nkiwakanya lwakubanga bano be balina ku kamera mu maaso gaabwe. That's why kiri soundinga nnyo naye nga kiri everywhere. Trust me. Juzi nagwe nadde nkansalinga alowooza nti neighbor we yasse muwala we lwa nsonga ya dduuka. Balina edduuka ate maama bakula bonna ku kyalo kakati ono ate simanyi. Get my point. Kati olwokuba nti oyo story eri mu kyalo tonalaba kamera, talina kamera before him, so you don't know those wrangles. But enmity, is everywhere. Lwakuba nti abasumba be balina kamera mu maaso gaabwe kati bw'osinga okuwulira ate balina abalala ababagoberera balina ne followings nene era naye bw'ayogera ekigambo ekivuma kigenda kuwulikika mangu. Naye waliwo all projects have enemies era biwulikika. Manya balina entalo everywhere lwakubanga nti ono yali mu maaso ga kamera. However, ndowooza question entuufu yali badde nti tusuubira okuba nti
ng'abaweereza ng'abasumba tebyali badde eno kubanga entiisa ya Katonda naye ansa yange eri nti sitaani talina gwatatya kukozesa. Sitaani ajja kukozesa, ajja kulomba buli omu akozese buli omu because sitaani omutuufu mwoyo. The devil is a spirit. Omwoyo atuula mu muntu. Omwoyo sitaani tayinza kukola bw'aba tatudde mu muntu. Kati ate ye tafaayo muntu ki. Anybody who gives him access he will use. Akozesa buli omu amuwa omubiri gw'okozesa. So weesanga nti baganda baffe, bakitaffe, mikwano gyaffe, baneiba baffe kasita oli amukkiriza okumukozesa. So ajja kukozesa anybody. So bapasita ne mu kanisa mulimu abantu ab'emibiri. Sitaani mwoyo anoonya mubiri gw'abakozesa. That's why even ne mu church gyebiri n'osanga omuntu nga mulokole muno nga takwagaliza. Nga takwagala. So one akkiriza sitaani amukozese. Kyokubiri tasumuluddwa, takkiriza kye tuyita eddiini naye okubikkulirwa kw'ekigambo kya Katonda okukola mu ye okumanya nti sirina kweyisa bwe nti ng'eddiini eri kungulu. ng'eri kungulu naye nga munda takyusiddwa kuva munda because eddiini yaffe ne bwe nagiyita eddiini yaffe esinga kukola ng'okyusiddwa kuva munda n'olwanyisa omubiri kye gwagala nti gwe bw'onyiiza mu buntu nkimanyi nti I have to revenge and show you nti sebo nze tebamanyira tebampalampa naye eddiini egamba nti bakuba oluyo olw'okkono kyusa olulala bakube. That means eddiini ekontana naffe bye twa permit me use the word religion eddiini negeza kona nti gwe tukkiriza tusomesa birala kati bana abantu mu kanisa muno si buli omuntu yakyusibwa. Tuli mu kanisa nenga si buli omu yakyusibwa and tuli mu process y'okukyusibwa. So kati ne mu kanisa bibaayo abalabe bangi entalo nyingi naye kituyamba kiri kimu gwe weesige Katonda gwe lokokanga gwe okyukire ddala ate osonyiwe abantu tubasabire nabo bategeere. Yes. Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Pastor Twina Herbert. Webale nnyo atugobera ku YouTube yaffe yongera okusubscribinga ate n'emikutu gyaffe gyonna eja online obeere ng'ogobera. Nze Carlton Scovia Nakamya tukyagendera ddala mu maaso. Pastor Twina Herbert. Ennyimba zo ezasooka ze tumanyi oba oyinayo endala ng'ojja bw'oti entandikwa nga bw'eba? Mukama yampa ekisa ennyimba zange ezasooka ekanisa yazikkiriza. Album yange actually naisala ebiseera bingamye ebiseera bitwayimbira ffe tetwakkirizibwanga kufulumya luyimba lumu. Twafulumyanga album nnyimba 7 naye nze album twali baavu nnyo. Album banagiyimbira mu myaka ng'emeka ndabika nagiyimbira emyaka ng'esatu kwena okweza ennyimba 7 ekuba kwaliko ku mugga bwe nfulumya ku mugga ne lukola bulungi mu kanisa eno naye nga nze si nina luyimba lumu abantu ne balwaniriza ku mugolo of course ku mugga luliko story nziye njibulira everybody bangoba mu nyumba nga sirina wakusula neninya taxi nga ngenda ku church nempulira oluyimba mu luzungu ne lukola bulungi so ne nduvunula ku mugga bwe na recordinga ne lukirizibwa mu kanisa naye nga nina lumu olwamala ku mugga n'ennyimba si byakyama Yesu byakola. Si byakyama Mukama n'alukiriza n'anyamba ne lufuna favor abantu ne balukiriza bulungi. Awo ne nzizaako ndowooza waliwo ennyimba nga 2 awo nga sinaweza album okitegeera ntuuka okuyimba saabisaanira still actually saabisaanira nali ku TV emu mu ggwanga omukyala bamuyita Judith n'ambuuza wakayimba ennyimba meka kikutwalidde ebbanga ky'okuvaayo ne mugamba nze sinaba nakweza album, this is my first album. Nga takiza naga no omuntu yenna wano okuvaayo asooka nayimba ennyimba album zinga 3-4 nalyoka awulikika ne mugamba neno nze eno Yesu se tenaba nakola ki tenaba nakugwayo nanga wakikola otya wasala magezi ki lwaki abantu bakwagadde mangu kwe kumugamba nti simanyi nange saabisaanira kibadde kisa. Actually ngenda okuva ku mpewo nenfumiitiriza ku bigambo byenzizeemu Judith enaku zino mulaba koloba ku Star TV by then yali ku TV bagitanga record nga katandike kamwocha yali bagitanga record TV nga yamanyi. So Judith ambuuza wakayimba ennyimba meka okusobola okuvaayo konze eno album esoose okikoze otya lwaki abantu bakwagadde bwe bati ne muganda nange simanyi saabisaanira kibadde kisa
you get now party joga chali kisa che chanta kati bwe tumala show nga bwe ndi nawe wano tumala show nange fumitiza ku bigambo byenzizemu Judith nange ne by the way nkoze ntyo kubanga buli wolaga ko sibyachama abantu bamwagala nnyo kabuli wolaga sibyachama ningamba nkoze ntya by the way ako intaddemu magezi ki nkutaddemu maanyi ki kwe kufumitiza ku bigambo byengande Judith nenzira mu empandika oluyimba saabisaanira kyali kisa ate nalwo ngendo dujja mu studio ne shooting, you know. So that has been the journey of my music. Mukama yanjagala bwagazi nti wagamba mu luyimba olwo wagamba saabisaanira abalala babaako abayamba nti kitegeeza kuggwe wali oyimiridde gwe ng'omuntu tewalina omuntu akufinansinga saali na sente saali na mikwano saali na nti na sponsor nkugambe nti oluyimba olwasooka mu studio nasasula emyezi 7 naye nga ate lwa 7,000 si byakyama oyo kabe kumoga simanyi obuzimanyi nazisasulira emyezi 7 producer wange bamitanga Frank nga nsasula 7,000 emitwalo 7 wagisasulira emyezi 7 olwaleero studio bancharginga emitwalo 7 zituuka ne mukakadde naye kati producer zanjja ku 700,000 for a studio naye we nakolera si byakyama studio zaaliyo naye nga yali talina na keyboard. He didn't have even a keyboard in his studio ng'akozesa ka keyboard ka computer okujja mu music nzijjukira nalo nayimba oluyimba awo kati ng'aguzeyo akananga nga kabi nnyo nga tamanyi kuba nanga nga nze nina kodi zinga 3 zenkuba nangamba kuba nja bikwata wano biteekemu nenkuba awo walwa luyimba kyawo, you know. So kati ngenda okwetegereza abayina eza studio baaliyo nga balina sente zigenda mu studio etegerekeka. Nze nagenda mu studio ka Frank producer nga bamitanga Frank studio nga bagita Cello Studios yali luddawa wane Makerere Kavule taata wange yamwegayira n'omwegayira nina mutabani wange oba yesi yasinkana ni taata wange taata namugamba nina mutabani wange ayimba olusobola omukolera nga mugambe alina studio, you get taata akomawo eka ngamba nakufunidde studio antwala mu studio ka Frank wane Makerere mu Kikono, you get so bwe ntutandika oli bwambuuza wasala magezi ki ngenda okwetegereza nakozesa studio zimu kuzaali zisinga okubeera Frank answasire embi kale simbire tezaali ku mutindo ezaali zikulu zitandika obutandisi studio teyali ku mutindo number 1. Number 2 nga sirina sente. Number 3 nze bya promotion bitegera nga maze okuweereza ebbanga Katonda nga yakuyambye nakwepromotingira olwo emitwalo 7 gye wasasulira Frank mu myezi 7 buli mwezi wamuwangayo mmeka? Nga nyinza otwala emyezi nga3 ng'akukubira essimu akubanja yakubanja naye yali mwavu of course teyalina okwatayo 2 n'omuweereza okwatayo omutwalo n'omuweereza paka weza gwayo n'apa oluyimba, you get then ako oluyimba lumu n'olutambulirako ng'omwaka ng'oli mu kuyimba lulala bw'ofunayo omutwalo n'omuwa, you get my point. Olwo ng'obudde obwo olwo nga revenues zivaawa nga abantu babayita ne muyimba mu church ku mikolo kiki? Ndi church boy nsula ku kanisa nasula nga mukayimba bakayitanga Lodeba bakayituma Lodeba kuba waliwo enjiri musumba gye yabulira mu Bible omwo eya omusajja bamita Mesiboseth yali mutabani wa Yonasani yali mukwano gwa Daudi. It's a long story kata mu Bible bajja kitegeera. Kati musumba nga abulira nti Mesiboseth yabeeranga ku kaalo nga bakayita Lodeba kitaawe bwe yafanga bali mu lutala mu Bible nti n'agongobala ne bamukwata n'agenda mu kudduka awo n'asibira mu kabuga bakayita Lodeba. Mbwe akabuga ako Bible ekanyonyola nti akabuga ako kati musumba abulira ku kituuti n'agamba nti akabuga kano kaali tekalina mpuliziganya, a city that had no communication mbunga kali mu kizikiza nga tekalina masanyalazi kali isolated nga kaavu kwegamba nti omwana wa kabaka on Mesiboseth yali muzukulu wa kabaka nga bwegamba nti Mutebi bwe yabaali bamugoba kuva mu ntebe then ne batta Mutebi. I'm just giving an example. Then muzukulu we mukudduka taata omutabani we ne bamutta muzukulu we n'agongobala n'alemala ne bamutwala mu kabuga kaliyo mu kyalo okitegeera. Kakati musumba abanyola kabuga ako Bible ekagamba nti it was a place of no communication, isolated and in darkness. N'ababuuza mwali mulabe kabuga ako ekanisa yonna ngamba ennyumba ya Twina
kubanga kuva kole nyumba yange bagituma Lodeba. Lwaki nali nsula mu kayumba nga tulinga mu Lutobazi nga omanyi buno buyumba bubi temuli madisa temuli nzigi naye nga nze nkuuma obutebe bw'ekkanisa era naye yali bubi because era mu kayumba kange mwe batuterekanga ki obutebe eyo kanisa ya Pastor Bugembe we twatandikira so wane nansana eri mu Lutobazi yes so je nabeeranga nga nkuuma so kati nabeeranga ku kyakyo okwo nga kwensula nkuuma obutebe bwa kanisa naye bwe moyita emyezi ng'ebiri bwe nfunayo gumu ebiri nga ndeetera Frank nemuwa nenzija nekola ki nakukiriza n'okolayo no voicinga so anyway to cut the long story short nzirayo eri ogamba nti obuze nti tewalina sente balala babaako abayamba balala babeera basoma so I looked at this nengamba nze okutuuka wano nti ndi ku TV y'eggwanga it was unbelievable studio zaaliyo ezitegeerekeka nze nagenda mu ya 7,000 nga Frank atamanyi talina nnanga alina just computer kyekikadde okitegeera oluyimba ne luvaayo ne kaakati nsanga abantu ng'agamba oluyimba lwange ye si byakyama but that si byakyama yankostinga 70,000 Uganda shillings nalusasulira 26 2006 yes so ogenda okulaba nti sinza gamba nti gabadde magezi gange okuvaayo soli bwe yambuuza osaze magezi ki okubanga album esoose bakutte ne mwana nange simanyi saabisaanira kyali kisa fe tugamba nti kyali kitegeeza nti mukono gwa Katonda gwekoze ki Katonda yateme kubo sinza kugamba nti nayise wano nempita wano kati nga nawe bwe ndi wano simanyi ntuuseewo ntya Katonda yakoze ekintu kye so kati bwengamba nti simanyi nange Katonda yakoze eki yangase ne extra digest nandeeta wano so bw'omala okufuna ekisa kya Katonda si byakyama n'olukuba ensi n'erwagala olwo sente ezaddako okufulumya ennyimba endala ate zo wazijjangawa music anti kati music alinga mwana bagamba omwana alwa mu lubuto naye omwana bw'aba healthy nga taliiko kikyamu adduka misinde akula okitegeera oba alidde mimonde as long as the child is healthy he will grow kati ekirungi kya music atajja kutambula one yoyo mubi bo producing era ngamba nnyo abayimbi bannange mufube nnyo okulaba nti ofulumya kirungi nga bwe tugambye omwana if I'm relating the music to a child aleme kubeera omwana bw'abanga if they have any chronic disease or illness then gosanga nti omwana alina emyaka 6 n'etanaba kutuula oyaba mulwadde naye if a child is healthy oba akulidde mu kyalo nga balya ntula na lumonde ajja kukula so music waffe yadde twamuzaalira mu mbeera embi mukama yatuyamba yakula ebiseera ebyo twalinyanga katuuti n'oyimba ennyimba n'olaba yadde bwe balimu abantu 10 oba 2 oba 10 nga people are touched and it is a challenge to people to music today ngamba abantu nti ennaku zino music wa leero yes bintu bikyuse naye abaana baconcentratinze nnyo ku kidongo na vibe okusinga obubaka ne message naye ffe twayimbanga ebiseera ebyo nova katuuti nga abantu bakuwadde amasimu nga 3 abantu ne bajjamu amasaawa abantu ne bakuwa kitegeera ng'oli relatinga ku kyoyogera si kidongo kyokka si music naye nga they have an attachment to your message they relate to what you're giving them so kati bwatu mukama because music yali healthy yakula ogenda okuddamu okuwulira bwe nalinyanga wano ngenda okuvaawo nga banjagala bali 3 jangu neno ogenda okugenda engene so fan base nekula genda okulaba nti eyali tasobola kusasula nyumba ya 3 studio genda okulaba nti mpola nofuna ogenda okulaba ngenda kuwaka motoka ngenda kuwaka ploti jangu ewange jangu oli kakuzaale mukama si bwatu byatuviirayo olina akuzaala olina kuwaka motoka olina mpola ogenda okulaba ne studio zenyini olina agamba kati waliwo albums ga 3 nze nayimba nga sisasudde in very good studios nagamba nange nyimba zeuno kino ekitabo bulijjo kiri wajangu so and that is how nga bwe ngambye nti omwana waba healthy
akula. Yes. Pastor, ku mitwalo omusanvu egyo gy'obadde oyogerako. Musanvu ogyagadde. Omusanvu gye wali osasula mu studio yaffe e Makerere. Selo Studios. Yes. Esente ezo wazijja wazo? Anga bugamba ezo naziriba sinza nakugamba nti nazijja eno. Kyemanyi nti sasula mulundi gumu. Yes. Kyemanyi. Omuntu yenna njagala kuzaamu amaanyi abantu abandaba. Bw'oba n'ekirooto Mukama akugabirira. Ate buli lw'oba n'ekirooto tozikiza. Pursue your dream. Kinoonye. Nzijukira lumu taata wange yankwata because muzeyi wange yali yanjagala nnyo naye nga naye talina ssente nga mwavu. Yes. Lumu n'aŋŋamba nti tulina anko waffe ali ku Antonio zaawe yalinawo studio y'ebifaananyi. Nanga alina anko omugagga tugende ajja kuwa ssente za studio. Mwana wange oyimba bulungi. Taata n'ankwata ku mukono. Taata wange yasoma n'awandiikawo proposal n'agiwandiikaawo n'agiyisa obaza gyali mikongo 3. Ne tugenda tulabe anko. Anko naye n'atumalamu amaanyi. Yatunira butunzi ekipapula n'agamba enyimba zino kikulu nze siri wa gospel naye fuluma mujja kudda nga nkomyewo. Ne tuddamu ne tukatambula ne muzeeyi wange twatambuza na bigere kuva Makerere. Twali tubeeranga awo nga mu kikoni. Ne tutambula ne tukomawo okuva ku Antonios. So twagezaako konko n'enzije z'enjawulo okusobola okuba nga tubotola. Ezimu ne zitakola. Naye ezimu oli naakusaasira nagaa nti nja kuwaayo omutwalo. Okitegeera nga teri n'omu akkiriza nti you can become anything. Ekyenza oli mwana wa ghetto mu njogere yaffe ya bulijjo. Yes, we have survived through a hustle. Yes, obulamu bwange bwonna mbadde wa kutetenkanya. Nze kugambye nti bwe nyingira e Kampala ntandika okusurviving on my own nga n'emyaka 13. 13, yes. 13. So tubadde bulamu bwa kutetenkanya. Ngolo iriba ki? Tukuyita ku iriba. Anyway, Katonda badde ajja nnyamba nkoze ebintu by'enjawulo. Olumu n'ofuna obulimu. Kutunda mawulire. Olumu n'oyoza engoye. Nayozaako engoye nga bw'ogamba nti abaana bayozanga engoye twabeeranga nakulabye Makerere awo nakulabye kati nga mulimu nnyo bu hostels bw'abaana ba university ab'e Makerere. Abaana b'obuwala nga akuwa engoye n'omuwoleza nakuwaayo 1000. Ate abaana bo sinagaana okubasonyiwa naye banyumira nabasonyi of course. Abaana b'obuwala nga akucharginga ebbaafu emusidisi 1000 naye nga bazinga obugoye. Ayinza okukwata engoye z'ebbaafu nga 4 nga ziri mu bbaafu egyo emu n'otuula ku ngoye kuva ku makya paka lwaggulo ku nusu 1000. Ndowooza abaana bawusire bonna nga 3 kubanga babanga bulumu single rooms ninga mulimu abaana nga 3 4. So twayiriba ensi n'okola kito n'okola kiri okusobola okusurvivinga. Ng'otandise okuyimba kuno oyogedde ku bantu Katonda be yayisizaamu ekisa kye okukwatako ne bakuwa kino ne baani abasinga okusupportinga okyabajjukira? Abo abasinga batandika amaze okuyimba because it's been a journey. Wentandikira okuyimba then nga nnyimba zifulumye I cannot list them. Tuli baana buyinza ogamba nti twakozebwa mikono mingi. Kati ennaku ezo waliwo nina concert Elugogo naye twadde mu meeting ne banzijukiza omukyalo bamuyita Mama Isaac. Kati y'omu ku abo batuyambira ddala nga twakatandika okuyimba. Kati I cannot even make mention because these people are many. Waliwo omulala gwe mbadde maze emyaka almost 15 nga simulaba namulabye juzi bamita Mwami Sewannonda. Yali lawyer nga alina office awo mu kibuga wakati awo. Mwami actually agenda musinkana Monday again for a meeting. Abadde maze almost about 13 years nga simulaba. Nina abantu bangi besiza kumenya naye nga a couple of waliwo Auntie Marjorie. Auntie Marjorie niye yali mukwano gwa Pastor Bugembe. Kati olwokuba nti nava mu Sumba Bugembe nange bwe natandika naye n'ayamba. So we cannot even make mention of the names n'obamalayo. Bantu babadde bangi. Lwakuba nti si nti oba ofunye omuntu nti agambye ngenda kuwa byonna. Katonda agenda kukanyuga obanga omupiira bwe guba gugenda eri n'okanyuga oli n'abaka n'akwata n'awooli paka lw'otuuka. Kati ffe tuyise mu mikono gy'abantu bangi. Oli n'akuyambako wiiki 2
olina nakwatako weeks 3 abala sina week ne nakuyambako kino nakwanirira kino. So we've been a product of many people and we want to appreciate people that have stood with us until nga tusobodde okwetengenena ne tubeerawo. Between music, good music, hard work, ne luck, kiki ekiyisaawo music w'omuntu? Laka okay, laka katugitume favor. Nze kanjitume favor. Omukisa gw'omuntu. Kanjitume okuganja. Nkutume mukisa. Kubanga music is a project. It's like a project. It's like a project. Toyinza gamba nti omuntu awangala mu music lwa mukisa lwa laka mu Luganda guba mukisa. Tujja guyita mukisa. Tuguyita omukisa. Okay. Tuguyita omukisa. Omukisa ino tugiyita blessing because blessing and luck. Yes. Luck nze omukisa gukute n'onsanga. By luck. By luck onsanze. But blessing is divine. Katonda akyagadde ne bwe nalikoze nti batujja kunsisinkana. Nze ndowooza nti bitambula bisatu ebyo bintu. One, you must olina okufumba ekintu ekirungi. Ekintu mu music bwe kitaba kirungi tekiwangaala. Music eringa mmere. Okitegeera? Music alinga mmere. Nze nina emmere gyesirya tempoomera oba nina gye ndya nkusinzira bagifumbye batya. Okitegeera? Mwena mpulidde erinnya lyo lya Kiganda. Bw'oba Muganda osobola okulya amatooke nga bagaboobeza ate omulala n'agalya ng'agatokoseza. Omulala n'afumba empogola. Muziyita mpogola? Empogola. Kaakati oyinza osanga omuli w'amatooke n'agamba nze ndya amatooke naye ndya amaboobeze, sirya mpogola, sirya katogo. So kitegeeza nti it's the same thing but enfumba yaakyo. So ndowooza nti musically enteekateeka ya music nkulu. Good music guarantees success. Okay. Number one. Number two, you can have good music and you lack hard work. Bantu bangi nga bayimba bulungi naye nga ali eyo mu kyalo, ali Makindi eyo, ali eyo tensi temumanyi, ayina ekitone, ayimba bulungi naye akola kitono. He's not aggressive, he's not hard working. So oli awo abatamanyi kyakukola, tamanyi kyakkola oba tamanyi kyakukola, whichever the case is. Say so good music is good. Weetaaga okubutola. Secondly, weetaaga to work hard. Kati bino ebibiri bye bisinga obukulu. Kati ekisembayo kiri kyewayise luck, nze kyenayise blessing. I can stroke it to favor. Ekyo kiringa bw'ogamba nti omaze okunaaba n'oyambala weesige kazigo. Kyongerako akawoowo ku kyokola. Favor nti bw'olinnya okkirizibwa, oyagalwa. It's good. Naye bw'obanga music w'omubi ne bw'owakola hard work n'osasula media platforms ne bakutimba buli wamu, oli agenda muwuliriza tagenda kwagala kuddamu kumuwuliriza. Ne bw'osasula abapresenta bonna banange radio TV mbawadde sente mutukuba oluyimba lwange, abantu because it's not good music teruwomera matu. Ate ng'ate oli ye bw'aba alina katono nga kalungi ne bw'atabasasula bwe kenyini music akubanja. Music yevuga yekka. Obeerawo nga bw'owulira nga oyoyezza no nga mpulira njagala kulya kibumba, mpulira njo ya nkoko. So ekintu ekirungi kikuwa kitambuza. So I think byonna tekuli kimu, byonna bisatu bitambula wamu. Music yono ow'omwoyo gwe tuyita gospel music abeera music mulungi, music yakukkakanya, music yakusembeza okumpi ne Katonda, music yakuwa ekisa eri bantu banno, music yakuleetera okureflectinga ku bintu bingi nnyo. Ekintu kimu kyetubeera nga twebuuza, music oyo lwaki tapenetratinga bw'ogeraageranya ne music oli ajjudde obwonoonefu, oluyimba oluzannya omuzadde n'ajjako radio omwana alebedde owulira. Music ono kita penetrating nnyo oyo wa gospel.
Namba ensonga ziringa 3 zengenda okwogerako. One, ekisooka njagala tukkirize nti statement gyoyogedde yali ekola nnyo amakulu emabegako. Emabegako it was yali standing nnyo naye olwaleero gospel music has really penetrated. Nabadde ku radio secular station yesterday ne Bina Baby. Yes. Ani eyo radio cheyo? Dembe. Yes, I was yesterday ne Bina Baby. It was my first time to work with her. Naye aina program bakita simanyi obera co-presenter, so and it was fun. I enjoyed her program so much. Naye ndowooza abakubya amasimu abasoba mu 5, more than 50 people ate nga babasazeko obusaze nga bakyakuba. Ndowooza bwe mba nakutaba lokole babadde nga 4 oba 5. Naye bano babadde basiraamu, babadde nga si balokole, naye ng'ennyimba zibawa omukisa. Waliwo ne yakubye naganze banange lulimba newe njogerera ndi mu ddiiro lyange ngalamidde wansi, but nanga nze ndi musiraamu, so I think your statement lwaki penetrating emabega kyali kituufu kati nedda. Lwaki kyali kituufu emabega tuddayo eri nti tulina okukkiriza gospel industry yali emabegako. It was behind the secular industry in terms of marketing and mobilization. Our strategies were a little bit weaker. Tetwafangayo kati nze nina video zange zendaba nange kinisinza zituulako eddakiika ne seconds nezibabiri ninga luyimba lwange twamalanga gakola omulembe gwaffe ng'oyita omwana n'omugala teekawo kamera olyakuwadde ofa n'otunulira ebintu ng'ofaayo kyokugamba nti opangisiza mupangise tewali story mu video. You get so I think in the past, which is not today, in the past our strategy was behind the secular strategy. Our aggression, we're not aggressive into marketing, tetwali aggressive. Tetwafangayo nnyo nga tugamba bya Mukama kola teekaawo. Naye ennaku zino abaana bakola, abaana bakuteeka sente mu gospel music, abaana bapromotinga, ate ennyimba zitambudde. So nze ndowooza nti that is one factor. Esooka nti promotion business is business, and this is a project, music is a project. Olina ogitwalanga bona ba business. So ndowooza kyekisooka ekyo. Ekyokubiri, ebyensi biri more appealing naturally. Tuli mu Bible Sitaani amuyita omulangira w'ensi eno, omufuzi ow'ensi eno. So omuntu afuga wano ye omulabe. Kati normally that's why secular oba ebyensi bitera okubeera more appealing than spiritual things. Spiritual things are not easily received and perceived. So it is also another factor. Byetaagisaamuko ka effort yakatono. Oli asobola ogenda mu bbaala n'amalayo essaawa 6 nga talina buzibu. Naye nakulaga essaawa mu kyaki kimukalubiriza. Tulina okumanya nti it's a setting here. Nti tuli mu nsi kati ebyensi byanguwa okusinga eby'omwoyo. That's why oli bwajja tumuyigiriza okukyusa system eby'omwoyo bidde waggulu ebyensi. Toyinza gamba nti ojja kwagala byansi kubanga oli mu mubiri. You are in the flesh. Okitegeera? So me, I'm not anti-love songs. I'm not anti-love songs. I'm not anti-money. Tetuli wakanya sente, tetuwakanya love, tetuwakanya byonna. Naye tugamba nti bw'obanga okyafugibwa mubiri, eby'omubiri bigeera waggulu eby'omwoyo. Naye bw'ofugibwa omwoyo, kati olina okukyusa eby'omwoyo ne bibeera waggulu. Kitegeera kye ngamba? Nti omuntu abeera ku mupiira n'alaba omupiira nga talina buzibu, dakiika 9 ne bongeramu dakiika 15, talina buzibu. Naye atula mu kyaki ng'abuuza saavisi gwa ssaawa mmeka nga tebamala. Ennaku zino babeera ku masimu. Omuntu yazze mu kyaki naye ng'ali ku WhatsApp asindikira banne message. Webale. N'ogamba naye essaawa emu bw'ogiwa Katonda. Awulira nga tebi. Kiki ekireese nnyo ekyo? Because tuli mu nsi ey'omubiri. We are in the world.
abantu lwaki temubagamba amasimu ne bagalika yeewaka akulaga nti ne gundi kweri ne Bible kweri, which is okay if you can control which you can, but my point here was nti tulina okukimanya nti ebyensi biri more appealing than ebyomwoyo. So but as we pray, as we take on mulimu gwaffe nga bali mu industry eno, number one, to come to the standard, produce music at standard, and also maintain the omutima gwa gospel. So which has been a challenge today, nti abayimbi bangi olw'okwagala okutuuka ku mutindo gw'abali bagenze enjiri bagikyusa, bayimba ne bakyusa, bagala kidonga ky'abali, which is okay, maintain the standard but keep the gospel. So nosanga nga luyimba lulamba naye makulu gaalo noganoonya nga lulungi lunyumira amatu, kidongo kyekyo, sound clear, studio yakabi, n'omuyimbi mulungi naye kyayimbye nga tekikyajjayo makulu ga lwaki anoonya standard ya bano abantu baagala kuwulira ki. So gospel yakanadana ne secular. Yes. Gospel music yono penetration yayo, contribution ya stations ez'eddiini eyimiridde etya ku penetration ya gospel music? No, simanyi oba kitegedde bulungi. Zina kye zikoze ekyamaanyi okuyambako? Bibiri. Number one, eyo gospel music alinamu emirundi ebiri. Tulina ali evangelistic in terms of alyowa emyoyo. Kwe kulyowa evangelistic kyeki ontase okulyowa, waliwo ennyimba zetu ezinoonya abantu okutegeera Mukama, waliwo ez'okusinza ezigulumiza Mukama for who he is. Kati eziryowa emyoyo, kati nga olwangero n'akafulumya Yesu atuse ku kyalo. Yesu ku kyalo is a song that is telling everybody abalogo mukabira bwerere musenge Kristo azze atwale naku yammwe. You know, I narrated a couple, so that is evangelistic. Pastor Wilson Bugembe kati komawe kitawa kulindi, that's evangelistic. So evangelistic music really is aimed at secular world. Kati oyo alina kubanga akola nnyo eri abawuliza abatabitegeera. So kati mu Christian stations, media houses, tumukuba nenga asinga kwetagisibwa wa mubali abatamanyi Mukama. Then ez'okusinza buli omu azeetaaga, because Bible gamba Zaburi 10, Zaburi 9 kuva ku Zaburi 9 nga mpaka Zaburi wegwa 150. The Bible talks about praising the Lord. Let everything that has breath, leka buli kirina omukka kitendereze Mukama, oba oli mulokole oba toli, agwana kutenderezebwa. So zino ez'okusinza eno mu secular media station, Christian stations, it is our market. So they don't have to add on music. Our music make them. What makes you Christian is what you say, what you eat, how you live your life. So worship is part of our lives. So our worship music, media houses is a gospel, because that is we make them. Music, gospel music make secular, rather make Christian stations. Now, Bobuza, what is their contribution to our music? It is not like Chilinga Bobuza, engo ezoina zikuyambye kino. Nzene engo ezikola makulu nga ziri kunze nange mbeerawo nazo, we are one. Ekitegedde? So, point yalibadde nti secular stations ziyambye zitya gospel music. Singa enzigi ziggulwa eri evangelistic messages, tosobola kugenda eri omulokole nomugamba jangu olokoke. So ennyimba nga katikoma weka, Yesu ku kyalo, and other evangelistic messages are aimed for secular world, and secular world is found on secular stations. So basically simanyi oba nzigezaako kujja point. Yes, Musumba. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga, tuli ne Pastor Twina Herbert, nze Carlton Scovia nakamya nkujjukiza okutugobera ku mikutu gyaffe gyonna ate tweyongereyo. Ennaku z'omwezi nga November nga 3 November tuli ku hockey grounds e Lugogo.
eno concert ey'okubiri esoose edo yesoose okufulumya ebizimbe tubadde tukola kikyotegeeza it's going to be the first outdoor event tubadde ne concert bayita Friends of Twina kuva 2016 twatandika ku Imperial Royal 2016 ne tugenda mu Labonite emyaka egyo gyaddako covid bwe yajja egyo emyaka ibiri gyakubiri twakola mu Boutique Hotel Noza. So we've been doing every year first week of November tukolera indo actually twagifula corporate twita corporate classes zaffe nga bakunoonya twakola gundi yaffe abanyumirwa ennyimba za Twina 10,000 ne 15,000 nga tukoze kagundi kaffe kabadde kakoze nno nga abantu baffe bakimanyi buli mwaka tubeera n'okusisinkana kwa mikwano gya Twina tubadde tukuze nga tugenze mu bantu nga 5 that we meet every year naye enegenda kubeera first ever outdoor concert bwe twagambye nti no let us involve every lover of Twina kubanga luli waliwo abagamba nti banange 10,000 sigirina nange nabyagala okusinza so we had not considered them naye this time round twagambye katugende mu kifo ekigazi twanirize buli anyumirwa ennyimba za Twina ate tumuwa omukisa okubeera part of the ministry of Twina kubanga wano we tuli mu kugulawo ene kanisa lwakuba temulambudde twatandikira wansi wali church we yatandikira wo twagulawo waffe wa kanisa naye ekirooto ne kikula ne twagala okufuna ekifo ekigazi kwe kujja wano kati wano baseerawoko naye tumanyi nti Katonda azirina tugulawo $45,000 gya dola bwe buwumbi 3 n'obukadde nga 3-4 so kati mu strategy y'okunoonya tugamba no kati katu involvinge buli because mukama wadde atwadde omukisa ng'ennyimba za Twina abantu bazaagadde simanyiyo omuntu yali ayina nga yali awuliriza ku luyimba lwa gospel nga tamanyi luyimba lwa Twina lwonna amazima sikimanyi kituufu tusanze abantu nga bazaagadde ne twagala tugulewo tujjewo borders zino nti tukolera mu bisenge ntegeeza indoor concerts ezibadde corporate tukakanye then tukirize buli Munnayuganda ayagala Twina ajje number 1 anyumirwe music ono number 2 ateeke ettafaali ku ttaka ly'ekkanisa so that is why tugenze e Lugogo nga 3 November era nze nkubira omulanga buli ennaku ezo mbadde nsanga abantu nagamba nze wampa omukisa nga ndi muto nga mbaga mulekera okukozesa ekigambo ekyo kyali muto temunkaddiya sanga omuntu wampa omukisa nze waliwo nabadde juzi ku spark is that spark TV ndoza balina gospel show kati presenter wange nagamba nti jjajjaawe yanyumirwanga nnyo ennyimba zange ng'okisusiza nti ngandi muto nga ndi mu primary jjajja wange nga oluyimba lutaluggyako sibyakyama nga lwabakubanga ntwala ku ssomero kozenze nga mpumuka so anyway I think it's been a while of my music blessing many so music yagaba hope nti Yesu byankoledde naawe ajja kubikukolera yes so twagadde tusabe buli agamba nti wali ompaddeko omukisa oluyimba lwampa omukisa nasanga juzi omusajja nga mugagga ng'avuga benzi nagamba nti oluyimba si byakyama walukuba nze nali nsitula byuma naye situlanga seminti wali mu kibuga abayita bati awo awali Seroma yagamba nti yasitulanga seminti okumutika birole enakasero wansi awo okumutika birole newe nakubira oluyimba olwo nga lwakuba na repeating nga taluggyako naye ng'agamba luliba lumu olwaleero y'omu ku balina hardwares ez'amaanyi mu kibuga yava mu kusitula seminti kyokka nno ekyewunyisa talokokanga muki akyali musiraamu naye oluyimba lwamuwa omukisa era namusanga nampa kisente nagamba oluyimba lwo so I'm inviting abantu bonna nga
ennyimba zaffe nyimba zange zize zikuwa omukisa ogamba nakuwa omukisa ng'okyali mu ssomero nakuwa omukisa ngo kati kankulage mukama bwandaga kujja wano basooka gaana kutundawo wano wa Muyindi kati olunaku lwe bangamba nti batundawo caretaker mpe namba ya manager w'Omuyindi mukubira nga manager bangambye otunda wano nkusange wankulabe kubanga njagala ettaka lyagala mutuukako bwe yanda nanga no si Twina nagamba gwe nali ngenda kuva bamwita Uncle Urban nanga nali ngenda kuva mu kibuga kyali kinemye emyaka 6 emabega naye oluyimba lwanemeza mu kibuga nawulirizanga oluyimba olwo nenziramu essuubi nanga nga nsanyusa okuba nemugamba aha nakwadde omukisa kati nange nyamba afune ki so gye bali abantu bangi eyo nga bafuna essuubi olw'ennyimba zaffe so it is going to be my first ever outdoor event and on intention I am inviting every lover of Twina because we have an agenda. This is a charity concert. Sente zigenda okuvaayo twagala tuziteeke ku ttaka ery'e Kawempe. Era nze njagala kusaba nkozesa omukutu guno njagala nakwe management ya Extra Digest Uncle Dan yeddala oga Uncle Dan oga naye yawulidde omulanga kino kyengamba mukama yakoze mukama ennyini yamundeetedde Uncle Dan nzikiriza abalabi baffe mbagambe nti ne bw'oba oli wala nga tojja kusobola kubeerawo tugula ttaka lya kanisa naddala ng'ogamba nti oluyimba bensinga okunoonya abo oluyimba lwa Twina lwampa omukisa obuweereza bwa Twina kati tulibadde everywhere nga tubulira n'enjiri oba oliawo nakuwa omukisa anywhere gwatali wakunyonyola nga if my minister has ever blessed you mbayita mukama abakozese lino ettaka tulitwale ku lwa mukama at least nfune basement si bye biriwe sikunyumiza lugero lwange no bayira obujulizi buwanvu bangu mu kibuga benali mbeera nabo nenva mu Kampala nze muntu yali yava emitoma nga bamanyi najja Kampala kuyiriba nemaliza nga ndi masuulita I couldn't even rent a house of 30,000 in Kampala. Nembere masuulita another 4 years. Masuulita eno ng'ewaffe Kachiri. Masuulita Kachiri. Nabeerayo bw'oba omanyi katikamu. Manyiwe katikamu. Omanyi katikamu. Webale. Oli we Kachiri. Ndi we Kachiri awo Mpegwe. We kati mu 9 mu emeka mu 2 emeka lwe nagenda nembeerayo 4 years. Ekyantwalayo sinti nali ngenze kutandika kanisa wadde nali bangobye mu kibuga Kampala. Nga sirina wenyinza kubeera yes nabeerawo nakyamira gobero ntambuza ebigero kuva egobero paka katikamu nembere katikamu for 4 years ngopangisa ngobasuza bwe bangoba mu Nyumba the only place I knew was church bwe bangoba mu Nyumba ngenda ku kanisa enansana ewa Pastor Bugembe awo sisinkana omwana gwe twali tuweereza naye mu ssomero bamuyita Mugagga musanga agenda masuulita kubulirayo njiri nambuza omperekerako okubuuza omuntu gwe bagobye mu Nyumba tomanyi nti bamugobye nti onomperekerako naje ngenda okubulira enjiri namugamba Bugambi perfect tugende yeewuunya kubanga bwe yangamba onomperekera ng'emugu gwange guli mu nsonda wali ambuuza leeta nanga lindako siwetegese ninga abadde bangobye mperekera Mugagga Masuulita ntuukayo tewamugamba saamugamba namugamba wisa wiiki 2 tugenda muwerekera agenze kola crusade bweggwa beyagenda nabo ne baddayo nze nensigala naye mugamba munange nobadde bangobye munju nembeera awo ku kyalo tudda ku nnimiro twali maffe masuulita emyaka gyaffe egyo nga teri mmere mu maduuka mu maduuka nga buli manyu setting y'ekyalo buli omu alima mmere ye ne tutandika okulima ne tutandika okutoba n'ensi and I was there 4 years because I could not rent even in Kampala. Mwaka kyogo nagendayo 26 nenvayo 2011 wano juzi 2011 juzi yes oh my God you get the point so ngeza kugamba nti ngenda okudda I'm trying to say abawagira ennyimba zonna zino si byakyama Yesu byakola ndoza oluwulira olwo Kampala bw'okomawo okomewo mu 2011 yes ate otandikirawo kati Kampala ngenda okudda Kampala ng'ennyimba zange zikutteyo walinga Masuulita nga bw'oyimba ennyimba zonna zempandiika ziwandikira Masuulita ezisinga naziwandikira Masuulita katikamu ezisinga naziwandikira Masuulita kati ku Mugoyo yaliwe Masuulita ezisinga kale naziwandikira Masuulita kati ngenda okuva Masuulita wali omusumba abeeranga London
bamita Jamiru Sekyanzi kati enyimba zange zatambula egye myaka ena kasitana fulumya mukama na church bantu tebazaagala so oli yazijjayo Masuulita ng'ayagadde nga nsabye muyambe ku kumusumbira ekkanisa Maganjo so ngendo vima Kasuulita na ngendo okusumba ekkanisa ya Jamiru Sekyanzi gye yali atandika Maganjo egitandika n'agireka nga terina musumba so nansaba so nva mu kyalo nga nze kusumba church ya Great Commission Maganjo era Maganjo wano bumanyiyo obulungi. Mu kibuga muno bakugobamu lwa ssente za bupangisa oba? Nali mbeera ne mukwano gwange, nali mbeera ne bakwano bange naye baweereza nno ba mu kanisa naye ne bajja bafuna abagenyi nga bazungu abagenyi ne bagamba nti tebaagala muddugavu mu nnyumba bagamba nti baagala privacy era oli yaŋŋamba nti abagenyi be baagala privacy nendowooza nti nasaaga ne mugamba nti privacy because wano nali manyi ng'ewaka because nali mbadde nabo okumala emyaka ng'etaano ne mugamba privacy nawe kisoboka nendowooza basaaga enkeera ngenda mu kibuga ngenda okudda nga akagugu kange kali wabweru nga n'enkuba yakakubyemukko nga wasibe era nemanya nti ndi mugobe kuba baŋŋambye nve ngende nendowooza nti basaaga so nenkwata muzungu nga nange embeera bwetyo biba so ekyasinga okunnuma nti nali mbatwalanga baluganda kubanga twali tubadde ffenna kuviira ddala mu ssomero ekitegeera kuviira ddala mu ssomero then netubeera ffenna so kyannuma nnyo naye leeta nkitegeera Katonda yakikozesa kubanga yali ayagala kuntemera kkubo atandika obulamu bwange waliwo ebintu ebijja mu bulamu bwaffe n'obirabanga ebiz'okukutta ku ssaawa eyo olabanga embeera ez'okukumalawo naye Mukama bamala okusomesa kitegeera singa tekyabaddewo kubanga singa tekyabaawo byonna byensobodde okukola n'okufuuka saali bifuuse saali bifuuse Nahum kyandikwa kiri mu Nahum kigamba amakubo ga Katonda gali mu the ways of the Lord are in the storm and in the whirlwind Nahum ndoze musatu for the ways of the Lord are in the storm and in the whirlwind so when the storm comes some of you think the storm has come to kill you but sometimes there is a way it's God's way for you to get to a better place so actually baganda bange bakikola kati mikwano gyange olumu mbanjo gende nga banalowooza biki kuba bantu bange nenze nakitegeera privacy nefuuka privacy so mbw abazungu baagala privacy ne bagamba nveewo ne mbagamba nti ndagirwa siina anko gwemanyi mu Kampala siina nze muganda wange gwemanyi mu Kampala wano wembadde ntwalanga ewaka ngenda okudda nga so bwe nadda nga bagaddewo nga biri wabweru nkwata akagu kange twabeeranga eyo nga ku ekanisa bagiyita batya ng'oyise n'akulabye n'oyingireyo munda bagiyitanga batya erinnya ndira twakwatanga bodagaali nga bodagaali ekuleeta paka n'akulabye ku stage n'akulabye n'ofuna taxi paka enansana so nakakwata akagu kange nengenda nenfuna bodagaali nendeeta paka n'akulabye kati taxi gye nafune n'akulabye ntwale nansana ne bakuba oluyimba lwa to the river I am going bringing sins I cannot bear. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Kati chorus nenkwatako kuba nali mu taxi nenkaba amaziga. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Now, listen. Ebigambo ebyo Mukama yanyamba nembiwuliriza nga ono mu luyimba lwagamba nti nina omugugunzi toyeredde Mukama nkwata omukono sembeza wooli njagala mu luyimba luno omusajja ali akaaba ga Mukama mugugunzi toyeredde nkwata omukono sembeza nsangula amaziga nga ne Twina ali wano mu taxi akagugu ke omanyi okulya ebiyengeyenga awo n'ojjukira omuntu akugobye ngo bamanyi nanga teyandibadde ono omanyi nagamba abantu nti omuntu asobola okukola ekintu ekibi bw'abanga si mukwano gwo tekikuluma ogamba abantu bwe batyo okitegeera naye omuntu wo w'omunda ne bwe kaba katono kakuluma nnyo kubanga kakoleddwa omuntu abazungu bano bali bakazi basajja abaganda kye babagamba nti pastor gamba ate yandibadde ono why because and any other person can do anything so we expect anybody to reject us you don't expect not everybody will accept us you know. They will reject us, they will abuse us, mock us. But when it is done by your very own,
it is very painful. It hurts. It hurts a lot. So abazungu baali bakazi basajja yali tiimu y'abazungu sinti yali omu baali bangi. It was a team. Yeah, it was a team. So basically oluyimba olwo okuluwuliriza ng'oluzungu olumanyi. nasoma ze golaba kubanga bwe tumala senior 6 ngenda ku LDC kukola amateeka. I did a diploma in law. Ng'okyali mitooma ng'oze Kampala? Wano. Emitooma nga navaayo dda navaayo 98 nga zijja mu senior 1. Senior 1 nsoma waliwo akasomero baali bakayita Michigan enaakulabye eyo. Nakasoma mu taamu emu. Taamu 2 nengenda ku baagiyitanga lyali ku Saapolo awo baalitanga ne progressive. Baalitanga ndirabidde Universal Trust Academy webale. Baitanga Universal yali ku Saapolo. Universal Trust Academy nenzema mu taamu 2. Taamu 3 nengenda omanyi kyekikyusiza kubanga tetwasasulanga fees. Kati taamu egwako kusasudde nga tuyinza kuddayo. Ngoda musomero eddala. N'okyusa essomero naye n'osomayo n'otasasula. Next time bagikuwa. Ate bagikuwa. Olwo bali obagamba ki nti obadde osoma. Toli mu kukyusa class. Or in the same class. Normally oba okyusa class lwe basaba report yakoze atya kugenda mu senior 2. Nenze nali mu senior 1 kati senior 1 third term ngenda ku Highway College Makerere era eri awo nga ku full gospel. Kati awo mukama nyamba nga headmaster Mukiga kati awo nawangalawo emyaka gyange gyonna paka senior 6. Awo nasoma yakuwa basale obanga era tosasula. Ng'era sisasula naye nga munnyonnyola omunnyonnyola ne bakugoba muka omwezi n'okomawo olumukasi ate bw'olwa mu system omanya how you can beat it. Nagiranga ne bwe batuuka okugoba because twasomanga omwezi ogusooka nga tebagoba ogwokubiri obagobera school fees. Kati ffe nga twamanyira system batuuka okugoba ogenda mu toilet neweekweka n'obeerewo for about 2 hours. Even bwe bagoba ku ssaawa 5 bagobanga ku makya officer classes between ssaawa 5 paka lunch time. Afternoon ng'osoma bulungi. So nasoma nze emyaka 2 nga sifuna sikutuula end of term exam nga sifuna report kumala emyaka 2. Ng'oyita otya then n'ogenda mu class endala? Anti bw'olwa mu system omanya bw'oyitawo nga oyitawo buyisi ng'oyitawo buyisi. So nze bamanje emyaka 2 era nze kyambagire nafuka okulaba Katonda ng'akoze nemanya Katonda yakikoze kwe kutuula senior 4. Nagenda mu office ya kaka ne musaba nalina anko wange yali judge ne musaba school fees bali bamanje $8,000 judge nampa $10,000 nangaza asoboddeko nenzitira kaka ne mungamba nzeyiza mpadde kaka nangamba kibali nti obadde ku basali nampandikira kakiiti nanga katwale mu treasury bakuwe examination card. Ekyo to me it was the first physical miracle I saw because nali manyi sijja kutuula bali abantu baali bakambwenga ne bakubanje 2,000 totuula senior totuula nze bali bamanje $8,000 and then $8,000 kati $8,000 emyaka egyo tali sente nyingi. So kitegeera so bwentyo obadde obuuza oluzungu nga nasoma nali namala ku senior 6 nakola ka diploma kange nali namala diploma nakola ne kakosa akalala aka ministry child care and family ate nga kalina kambazungu actually bali bagita New Hope Luwero yalina department New Hope gimanyi eyekiwoko nasomerako ekiwoko mu Mugundi kuba bwe nava ku law nenfuna ka course mu institute ekiwoko abazungu bali batusomesa mu family gundi. Waliyo pastor wamuyita Jones Bakimi J Dangers obamanyi ba J Dangers Bakimi Mukiga mumpi omumanyi Jones Bakimi. Yes. So bw'omala okuyitamu ebyo byonna by'oyiseemu omanyi oyina ne senior 6 yo ogenze katikamu wali netudda mu nkumbi kulima ng'oyinayo obuyimba bwo ntandikira okuwandiikira obuyimba bwange naye ng'olwedde oweereza mu church. Anti kati bwe nagende katikamu mperekedde ono agenze kutandika crusade yateeka crusade ku kyalo crusade bwe yaggwa natandikawo church bw'atandikawo church bonna be yagenda nabo ye baali bamulesewo nga nze nsigadde naye so ye n'abeera pastor by virtue of just being present kyekyampeesa obwa assistant pastor nefuuka assistant pastor
lwakuba nti nze ndiwo. Yes. Kati nga bw'owandiika obuyimba awo saabisa umanya ku mugga nadda nenoonya oluyimba olwo nadda mu kibuga wali omusajja bamitanga X-Zone yabeeranga Old Park ng'atunda gospel music nemuyimbiramu akayimba nembayimbiramu ne bakanoonya tape. By then twatambuliranga twakozesanga bu tape buno obutegedde ne bampa tape okwali oluyimba olwo obwa cassette bwe bali okwali ku mugga okwali To the River nendutwala nembeeranga nga lwenkuba mu kyalo eyo kati nza okutandika okuwandiika muli neebuuza abantu bameka batamanyi luzungu nga luno oluyimba lusobola okubakolera. Nze nyingira gospel kuwandiika na kuyimba nga sinoonya sente sinoonya fame nga noonya muntu mulala awone kubanga nze oluyimba olwo bwe nalutwala naluwulizanga nenkabirako nensabirako nenga Mukama nange kwata omukono gwange because ebigambo byali bagamba nti Precious Jesus, I am ready to surrender all my cares. Hold my hand, lead me closer. Lord, I need to meet you. Kati nalutekanga koko nenkabirako nensaba ngati yandi badono tebandi badde bano kunjiwa we bati Mukama nange zijukira nyamba. So kati Mukama we yayogerera nange namponya abantu bayina ebiwundu ku mutima nga tebirabibwa nenga balumwa. So nayina ekiwundu ku mutima nga kinnuma Mukama namponya obulumi bwali ku mutima ne disappointment eyo nampa obubaka. So ntandika nze okuwandika kwange kwenyimba up to now bwemba ndi mu ministry wa music sinoonya bantu bamanyi nnyo nsinga kunoonya kyenfulumya kibeeko gwe kiwonya kubanga nze bujulizi nti music asobola okuwonya kubanga music nze yamponya. There is music that heals. Yensonga lwaki nebwo wafuuka ennyimba zo ne zifuna ettutumu nawe ng'omuntu n'omanyibwa eno ministry ey'okuweereza mu kanisa tewagisuula? Exactly. Yes. Yeah. So basically that is it. Nali sebo luzungu lwange nga ndumanyi nga nasomako era ntandika noonya how do I so ntandika nzifuna oluzungu. Enkumbi eyo teyakutawanyamwe katika mwawo? Teyantawanya, actually yasinga kutawanya munnange mugagga kubanga ye mugagga yali yakulira n'akulabye nenze jukira nakulirako mu kyalo. So ngendo ova mu kyalo fe twali balimi olima nojuwana mukko nowande eddusu kumuyini nojira so za nayi manyo obukodyo bwonna zira ndi mulimi enkumbi ngimanyi bulungi ate tesobola kuvaamu tosagamba enkumbi oba ogimanyidde tozaga nti nagenzeko ebweru nekuba sikyajijukira enkumbi omuntu omulimi yalimako teyeerabira nkumbi olwongo olubimbi bakuwa mmeka? Tetwalimiranga ssente mu kyalo mmere oli mwalimanga emmere yammwe nga tulina okulima emmere yaffe era ebbanga nga tetulina mmere twalina okuvuganga okujja Kampala ne tusuubula emmere ntugitwala ne mubeerako nga bamulirwana tebabawaako mu kyalo bagenda because setting y'ekyalo tebakumanyidde. Of course twalinamu abakadde abaatulabiriranga bambi omu yafudde endooza last time nengenda okumwerekera yali jjajja wa SB4 actually SB4 mumanyi actually SB4 yo aba mutabani wange kubanga mu kyaki gye twakolako gye twatandika eyo ate mwe yalokokera ffe tuwulira SB4 ng'ali mu senior 2 n'alokoka kati jjajja waffe kati abo bakadde abo jjajja we be bamu ku baatuwenga ku kyokulya abo bakwatirwa leero nakuba tayinza kuliisa mwaka ku mwaka ate jjukira butandika okubeera omunakyalo emmere tegenda kukula nkya kikutwalira emyezi at least 6 ku mwaka kubanga tutandise okulya emmere yammwe naye se unafukira ddala munakyalo tuddamu kulima nga mukyalo bamanyi ndi Kampala kumbe musajja watu Kampala nagiyita nadda mu kyalo ekirala. So that is it. Excuse me. Bw'okomawo e Kampala eno okomyewo Katonda akwadde ekisa reception yo yali etya? Nungi actually one of the things Katonda ono banange era abatakiriza nti Katonda gyali mbewuunya kubanga nze Kampala nagivaamu nga bangobye privacy nga sina wakubeera nenoonya adda ayinza okunsuza nga simulaba
nga sirina yadde ssente zinza kupangisa nemaliza nga ndi masulita naye Jennifer Musisi we yabeerera nankulu w'ekibuga Kampala nze yanteekako ssente banoonyi nga tebanoonya kunsiba naye ngaayagala kumpa muwimukisa lumu natuwa nenkifumiitirizako neŋŋamba imagine wafuluma Kampala nga bakugobye n'okomawo nga nanyini kibuga yakunoonyeza kale siganye nali nkomyewo nga ndi awo naye nga ombuuza reception yali it is amazing how mama yanteekako ssente nga ndeeta amuwa ssente nga tandeeta nti namubbye naye nga mukolera muwa omukisa nyimba zange nga zimuwa omukisa. I remember the first time I met her in her office yanyumya nange ngaalinga ntegeredde emyaka nga 2 nanje ebifaananyi wano nali ne muzeeyi twaliwa nanyumiza omanyi lwaki nkwagala naja nampa akasente ke naneebaza. So imagine how God can wipe tears. Nti ensi esobola okulaga nti tolina kyoli naye bwe weekwata Katonda akulaga nti the final decision is not in people whether they believe in you or not. Trust in the Lord. Otegereze ngamboba omuntu buntu eyangoba mu nyumba nenfuluma ekibuga ngenze nkaaba amaziga oba oli awo abantu bafuna ebizibu naloza nti talina nakyali naagwa mu motoka naafa nanywa n'obutwa okitegeera wayita emyaka mitono olina akulaga nti bali nga bakuganya ate waliwo aba respecting abakwagala and everywhere he went ebbanga maama Jennifer gye yali iddi wa kesisi ye buli yali mu kesisi yali akimanyi nti ndi ddalingiwe nali mwana wali okitegeera kati temukyali yatambula babeera bize yatambula yagenda naye ebiseera ebyo buli mukolo nga balina okunsasula nina okubeera era n'abakolanga bupatepate abakolanga bumanyi iddi nayange pate twagala gye nga bagamba balina okukakasa nti wendi nga balina okunsasula mbeerewo. So I'm saying that because you asked nti reception yali etya. Reception yali nungi kubanga Katonda yali anzijukidde nakabirira Mukama. Zaburi 3:6 Bible egamba nti omusajja omwavu 3:4 olw'omukaaga Psalm 34. I love it so much because I relate with these words. Bible egamba nti this poor man called unto the Lord and he heard him and he delivered him from all his troubles. Nti ono omusajja omwavu yakoola Katonda. Bwe nsoma ebyo ndaba Twina nti ono Twina omwavu yakoola Katonda n'amuwulira n'atwala n'okweraliikirira kwe kwonna. Okitegeera? So nakoola Mukama egyo emyaka Mukama banange yampulira noyimba akayimba abantu ne bakaagala gwe baali bataagala ogenda okulaba newewuunya abantu nga bakukkiriza ate nga luli nali ndowooza nti saagalwa notandika ogamba oba lwa tribe oba lwa Haiti oba lwa bwavu. Okitegeera? The devil can cause all these thoughts in your mind olwa one incident eya rejection naye Mukama bwakujjukira. So the reception was good in church. In a church, Mama Jennifer Chireso tegeere what it means to have this. Jennifer yali wamaanyi ennaku ezasooka vaano we yaviirako naye ennaku ezasooka naye ekisanja kye kyonna yali wamaanyi banange. So it was nina natula mu nju yange neneebuuza ekitegeera netukanenga nti Katonda asobola okukola ebintu on purpose akulage nti bali abali balowooza nti toyagalwa tolina kyoli kambalage nti you are something. You have God, you have all. Yes. Jennifer Musisi yakuwa key moments zowefumiitiriza and I cannot say Jennifer Musisi alone. Yes. I can't say I've just brought her because of the title. Oyinayo key moment mu kuyimba gospel. Banji abantu bandagidde okwagala banji ndabye abagagga ndabye ab'ebitiibwa nga ba honoring ekintu nga kino nakifuna wa tekiva mu bitabo tekiva kinenga mu kifo we nakaabira nenoonya Katonda. The Lord clothed me with something. Ndabye abantu nga nkimanyi Katonda alese kulaga nti tutambulira nnyo ku bantu bye bakugamba kyoli. Those people do not determine who you are. They don't decide who you are. You are bigger than what they say. You are who God says you are. Okitegeera? But most times tugendera ku bigambo by'abantu. Abantu bangi banywedde obutwa nga bali badde bakyusa amawanga. Abantu bangi besudde mu mmotoka nga balina ebirabo ensi byeyetaaga ne lwaki baawuliza ebigambo by'abantu. Olinga agamba tolina kyoli n'akuzalawa
And the devil uses voices of people to destroy destinies, you know, to bring down, you know, giants. Yeah. Abantu bangi, ndabya abantu bangi. Oli najja n'emmotoka n'akuwa. Oli najja n'akutwala ewuwe, n'akutwala mu ofiisi ye ng'olabira ddala gwe naye temukwataganako ng'ali mayiro nyingi wagguluwo otegere naye Mukama n'amukakanya n'amulaga. You get my point? Yeah, so the reception back to Kampala, I will not lie to you. It was good. Very good. It doesn't happen like in a blink of an eye. It's the process, but a process of seeing God's goodness. Ngabo ga Mukama agenda kulaga obulungi bwe. Nono namuleeta nakino n'akikola nakiri n'akikola Mukama ng'oli bulungi. Yes. Okay. Kitegeeza ijje waliwo mwasookera. Wano muzeewo mwaka ki? Wano tuzeewo 2022 kubanga tuli mwaka gwa kubiri. Twajja the other year April 2021. This 2021 April 2022 neda 2022 April. So 2023 April twawezezaawo mwaka. Tetuli mu 2023. Yes. Omwaka twagweza this year April kati tuli mugumu kitundu. Tumaze omwaka gumu n'ekitundu. Of course twalina okumenya ebyumba byali awo putting up this thing which was a struggle. Of course it's a little bit costly. Sales pankisawo nyingi. Wano wali 8 twalina okuba relocatinga abali beesenzeza ebyawasembayo ne wali. So it's been a hassle. Kino kyali kifo ky'abayaaye. Abayaaye omuntu amanyi kawempe anamanyiwo awaliwo ekizimbe nga teguyita mwezi nga tebatiddemu muntu. Era this one of the things that we thank God for ekyalo kyebaliza Mukama kanisa eno even nga tunaba kuzimbawo for okujja wano tomanyi bumenyi bw'amateeka bwe twakendeeza wano waliwo depot 3 ez'enjaga eri mu Nsonda waliwo awo wakati waliwo n'eri bonna nga banjawulo ndowooza abayaga bonna ab'omu Kampala basinziiranga wano. Yes, kibadde kibi nnyo kyali kifo kibi nnyo naye Mukama atusaasidde tuli mu rehabilitating tuli mu kitereeza and for now tukyapangisaawo tusasula almost $1,000 almost because tusasulawo $2,000 n'emitwalo 5 ng'ogyeko costs endala for rent buli mwezi. So tusasula $30 omwaka 30 millions which is costly. So twagala kugulawo tuli mu kugulawo batusaba bali batundawo akakadde ka $1 ne tukoma ku $145. So it's a campaign we are on. Tukiriza Yesu okutuyamba wano eriyo tulinawo ne wafunda we twatandikira church yagenda negejja ate nga kafo kali katono. So ne tukiriza Mukama tuwe wano. So ndi mukusaba mikwano gyange banyambe 3 November banyambe banyambe to securing kino ekifo tufune base. Ate Mukama wanayima okuwa omukisa omulembe gwaffe n'oguliddawo. Amina. Oyo Katonda yakujja eri katikamu agenda kubaako kyakola. Amina. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga nze Carlton Scovia nakamya tuli ne Pastor Twina Herbert ate mumumanyi ng'omuyimbi. Pastor sibula abantu. Bannange neebaze ntya mama nakamya oli omugaga yani Idris Lukwago sebo nsanyisa okukulaba ne uncle Oga Daniel uncle Daniel Oga uncle Daniel sebo neyanziza team ya Extra Digest mugoba nsonga mbadde nga mbalaba bulabi ku mekutu. Kino kiraga nti mwagala ensi yammwe okuwulira omulanga ne munzirukira ne mujja mu gatte tafaali kuno. Nsabye Mukama abawanguze mu byammwe biri individual personal ate abawangaze amazima gali nti omutima gwange nkomeddwako. Mukama bampe omukisa kati nsaba buli agoberera page eno ku lw'omulimu gwa Mukama waffe oguli wano. Nsabye simanyi oba naasobola okuteeka contacts zange asobola okutucontactinga gwe agamba nti sijja kusobola kugenda mu concert. Ndi ennaku ezo twagenda Dubai nali ne Musumba ne twewuunya bannayuganda abajja wetwali. So tulina era bwe tubeera ku page zaffe olabye abaana bangi abali mu Abu Dhabi abali mu UAE
bayitirivu abeera wano kuno twali mu bifo byanjawulo naye nga byonna nga bifladinga. I remember wali twali mu kibuga ekimu nga musumba wabeera waggulu nze mbeera wabweru paka poliisi nejja omanyi bannayuganda twalina gathering nene wabweru. So I know nti waliwo bangi nga togenda sobola kubeerawo bw'oba oli wabweru eyo naye nga you can make a contribution towards the land. Nsabye Katonda kukozese nga bwana bakulungamiza Mukama kumpeera omukisa. Then mwabali wano Uganda oba olina maama ali wano muganda wali wano girlfriend boyfriend mukubirize mujje concert eno nga 3 November mujje tuweereze first ekibuga kimanye nti Uganda ya Mukama nti gye bali abagala Katonda. Tickets tuzisanga wa tickets waliwo tulina online ticketing website eri etya naye ku worship house gye ziri wano ku Family Life Church weziri team yange tenaba kumpa lists endala tickets weziri cricket yes cricket ogirabye cricket eyo bw'oba osobola ogenda ku cricket I don't know if I can read but if you know cricket you can buy our tickets online using the cricket format abansingako badde bakinyonyola naye so far byendi sure is worship house enansana gye ziri ne wano ku Family Life Church weziri ebifo ebirala tujja kuba tubabuulira mpola tiimu yange yekimanyi ekyo enyabe. Kale musumba tulina musumba tetusobola va wano nga tetusabire eggwanga musumba bannange olumu onoonya engeri gy'owunzika ebigambo mu ngeri abantu gye basobola okutegeera omutima gwo nga togiraba Katonda akuwa bwekisa. Simanyi bwenyinza bagamba nti Katonda mu ggulu gy'ali era awulira abasaba. Nsabye omwesigerero bw'aba asobola okujjukira Twina n'amusaasira siyinza gamba nti byonna mbifunye naye mu Lunyankole nitukweta okumalwa mu Luganda ndoza kwandibwa kukkuta Katonda nasobola okukkusa. Nze wano wendi ndi kuleve manyi nti Katonda talina kimulema. Abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni telujjulukuka. Nsaba nkusabira omukisa. Simanyi ki ky'oyitamu. Nze manyi nti bino twabiyitamu ffe Mukama atulage nti byonna bisoboka. Kati gwe atalina ssuubi oba oli awo oyita mu muyaga oli mulwadde olina embeera mw'oyita kansaba omukisa. Kitange omulungi njagala kwebaza guno omukisa saategere nti n'abeera kuno gwe wakimanya naye leero nfunye surprise nenfuna tiimu eno etukyalidde. Mukama kusaba omukisa first eri tiimu ya Extra Digest mwanyinaze nakamya muganda wange oli erinnya ndyerabidde naye gwe omumanyi ne Oga ne tiimu yaabwe etali wano muganda wange oli gwe mbadde manyi. Taata mbasabira omukisa yingira mu nsonga zaabwe obakole bulungi. Nkisabidde mu maaso ga kamera nsaba obawangaaze toganya mulabe kubba bulamu bwabwe bakuume obawangaaze ate obagaggawaze. Kati buli atulaba waliwo alina ekizibu kyayitamu waliwo agamba mbadde mulwadde waliwo agamba nina omuyaga mwempita waliwo ayise mbyadde ennyumya biboozi byange byembize empitamu and they relate ne bawulira nga nabo bakyali mu kunyigirizibwa okwo. Juzi waliwo yakubye essimu n'abuuza musumba kyogamba nange kisoboka nenva mbupangisa nga bamanyidde. Waliwo akoyo obupangisa ng'ayise mu kumanyira okw'ekika ekyawaggulu. Waliwo ayise mu muyaga nga munene. Taata nsabye omukisa oguva mu ggulu. Bayibuli egamba omukono gwo gw'amaanyi tegulemererwa. Bayibuli egamba mu Peetero ekisooka essula ya 5 lunyiri lwa 6 nti mukakane wansi omukono gwa Mukama gw'amaanyi guli bayimusa mu biro ebituufu. Mukama nangidde bino bibeere nga bye biro ebyo bye wayogera. Omukono gwo gw'amaanyi ogutalemererwa guyimusa oyo omukyala okuva ku ndiri kwalwalidde mu linnya lya Mukama. Ogwo omukono gw'amaanyi gusaasira omusajja oyo ayise mu mbeera waliwo ayise mu mbeera ng'amaka gatabanguka bali mu ntalo teziggwa obulamu bukaluba school fees z'abaana zaabula waliwo ayita mu muyaga nga mungi. Mukama nga bwe wansangula amaziga sangula oyo n'asomesa Zabbuli 3:6 Bayibuli egambye nti omusajja ono omwavu yayita Mukama n'awulira. Mukama awulira essaala yange leero yamba oyo yamba omukyalo oyo n'omusajja oyo mu linnya lya Yesu amen. Amina. Amina tetugattawo. Tweyanza musumba tusinkane Lugogo nga 3 November ku Hockey Grounds
ate tulabe ebirala mukama byakola. Bo bale kutugoberera subscribinga. Amina. Sanso nnyo balaba bannange bonna abatuwuliza n'abatulaba. Amanya gange nze Brian Kayongo from Concept Real Estate. We are based, it's a US based company. Also, we have offices in Uganda, in the UK, and in Greece. So we are really excited to you guys to have us here and host us from Extra Digestive. Leero tufunye omukisa ogw'amaanyi tubadde twagala kwogerako nammwe tubabuulire ku event yaffe gye tuhavinga buli mwaka eya Concept Kickstarter. This event is about helping immigrants, Ugandans, whoever from different parts of the world to learn about business, innovation and real estate. So era je miramwa gyaffe mikulu this year gye tugenda okwogerako about mweyo event gye tugenda okuhavinga ku Easter weekend. Event yaffe ebeerayo buli Easter weekend, twagala marking that calendar banange. Ebeerayo ku this year genda kubeerayo next year mu 2024 genda kubeerayo ku 29th ne ku 30th of March, Easter weekend. Lujja kubeera lwa kutaano na lwa mukaaga. And what we do on both of those days, on the first day usually we do a tour. You see some of the investments which we have done and which we have partnered with other people. We don't work by ourselves alone. We work with you. You are our partners. We work together and we build this great portfolio of investments to grow together. Netukola ebintu fenna, netuyiga fenna, netu investing in businesses together, netukola real estate together, netukola innovation together. So that's why we invite you this year, next year again, 2024, on the 29th and 30th of March, Easter weekend. Tugenda kubeera on the first day. We have that tour which we do. Also the tour, we have a sit down networking cocktail. So please, it will be an honor to have you on that day. On the second day, you know, we have multiple speakers who speak about different kinds of investment. We're going to talk about real estate. We're going to talk about innovation. We're going to talk about business as in general. Also, we are going to talk about how you can find funding for your business, how you can invest in yourself. Also, self-investment. People just know about like creating business, but also this year we have brought some expert who teach you about to self-invest in yourself to become a business, you as an individual, not only the business which you invest in.